Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Alhamdulillah. Wa bihi nasta'inu wa salatu wa salam ala rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam. Zwa ine bitu azilabye. Nisi hoziba dira just mu seconds nga meka nga 10. Tugende. Walladhina ya ayyuhalladhina آمن السفهاء أقيموا الصلاة كالدهان يا أيها النبي تواكم ياو تugenda kusoma zino line zombe wanse bbiri tuyina min arriba zino tebazisoma nsirifu min arriba atau zakata si atu nisegede kiri atau nisegede atau za eno efa alifiso efa neyo kubiri nefa ne lam nefa no soma zai ina shadda ne fatha ewangala muko atau zakata si zakawata eno wa unsef teriwo nisegede teriwo so si zakawata cyandi badi zakawata nga wano fatha naye eno madde beze kuki kukafu nikibira zakata atau zakata fi samawati fissa chechifa wano ya'u alif nechi ne lam neba fissa samawati fi sama iwangalamu wati fi samawati latunabbaunna chechifa wow latunabbaunna ochegedde wattaba'u shahawati kakati nabagambye nagambye nti wano senyino kafu yabadde eyina fatha twandigambye zakawata ezegedde naye nsonga nti teyina fatha kano kaba kaze kuki ku kafu kati ne wano kyekimu wano eyina fatha so tewali nsonga lwaki ogamba shahati nedda ozegedde watabau kati zino empere zibaziplacinga bubi, they were badly placed. Eno fatha esooka eri ku ta'u waggulu wa shadda ne kiba watta otegedde. Fatha ey'okubiri eri ku ba'u si ku ain, si ku ain. Wattaba eno fatha eri ku ba'u, then ain eina dhamma eno otegedde. So eno wawu teina kiba kigitta olw'ensonga nti maaso waliyo shadda. Eno fatha eri ku shadda waggulu, tekubuzaabuza, fatha eri ku shadda waggulu. Because peni yange ganya okuwandiika naye nsobedde singa mbikyusakyusa naye eganya okuwandiika. Subhanallah, eganya okuwandiika eganya. Kati kale just mbagambye nti eno fatha egenda kuki ku ta'u. Eno fatha esooka ey'okubiri eri ku ba'u, then dhamma eri ku ain ne kiba wattaba'u. Watta eno alifu efa because of this shadda, wattaba'u otegedde. Kati nino wawu nefa ne alifu ey'okubiri nefa ne alifu nefa endala, then ne lamu nayo nefa ne kiba wattaba'u wattaba'u shahawati lidhakari ri ino ra'u lidhakari. mbakoze uyo okukomawo, tukomawo insha allahu taala. nenga twebaza nnyo abaddu abatufaako nabatulabirira ne mutu keeping it online. Barakallahu fikum, sallallahu kitiba babaraki abasime bakwatako munsawo omusajja ono yallah
barakallahu fikum jazakumullahu khairan fi dunya wal akhir. Abadde abagoberera emisomo gyaffe gino tubeebaza nnyo era abatambudde from day one naffe barakallahu fikum nga muli wano tudduka nnyo naye gwisomera ku pensiyo tosomera tugenda gisobola wakitegedde somera because ffe tuteekayo videos nga 5 6 oluusi 10 omulundi gumu wakitegedde of course tusabitegera byonna just handling a video emu ku emu so si 10 mulundi gumu nga wozirabye just mark where you stop wakitegedde. So barakallahu fikum jazakumullahu khairan fi dunya wal akhirah. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.